Abatuuze b'Ebukatube Mayuge benyamidde olw'abasajja abeekweka mu bikajjo ne bakaka abakazi omukwano n'okusibya ku baana abatanneetuuka. Bo bandala ng'abakazi bwe bajja ku bbowa balwayo abavubuka bekola mu mulimu baabanga bajja kulindira abakazi b'abandi ku bbowa n'abaana abato boona baabanga balwa ku bbowa. Abaana befe bafuna obuzibu bajjeeyo mu bikadu bera babalumuka tibatuvinze ali atuvinze bafuneeyo obuzibu kubagemereeyo. Babibuulidde omubaka omukyalo wa disitulikiti Mayuge Julius Abamukola bw'abadde atongoza nnayikondo ebbiri ku kyalo Buyoka. Era kyendi bagemesa olwaleero ekirabo kya nnayikondo eno. Peter Nkwanga Tasibula nga ye kansala ku disitulikiti ow'eggomolo Ebukatube agamba nti balina ekizibu ky'abasajja abeetega abakyala n'abaana bawala mu mikajjo nga bava okukima amazzi ne babakaka akaboozi ak'ekikolo. Tetwidde bulungi nti mu Afrikaano baana batono abajja amaadi n'abakyala so amaadi egaidde okumpi gano baba bawonyeku oluyisa ebyandiba sanitizer eyebatambulira ng'okuba babya olw'okuba nti ekitundu kino kyayiddwamu ebikaddo bingi ino era kituleeteire embeera embi nti abakyala baife abandi bagezeza ku lw'okunoba olw'ensonga nti bagana abasada mu bikado babakwanira eyo abandi babagema bugeme bababye bafuna obuzibu obw'amaanyi. Ye Mukoda agamba nti balina ekizibu ky'amazzi mu disitulikiti yonna wadde nga beetooloddwa ennyanja Nalubaale. Agamba n'ekiseera kino yakasakira abantu be Nayikondo 24. Abakyala bandiruukirira bali mu kalulu nga baliko bati balina obuzibu obw'okunona amaadi ewala era amaadi ago baganonanga mu bikado. Ebyo nga yali omubaka omukyalo wa Namutumba Lydia Kibifa alangidde nga bagenda okuddamu okuvuganya mu kifo kyekimu. Mu kiseera kino ekifo kiri mu Nayigaga Mariam Kiwiha nga yalakiikirira ekitundu kino mu Paalamenti y'omunaana ategeeza nti wakutandikira we yakoma. Twabira ku masomero nzimbira amasomero ntwalira amasomero mu gavumenti ekyokubonera ku nga isomero lya Magadde SS neivu ku SS agamasomero gombi bibala byange. Babadde mu kuziika ku binga Aliston ku kyalo Jaluke Magada omulala ku influence Mutyabule yali mu Paalamenti y'omwenda n'abalala. Mu kuziika ku Nakisiita Betty nga naye ayagala kifo kye kimu asaba abakungubazi okumulonda kuba yetajja kubabulako ng'abalala. Ogwokusatu netabonekaku ogwokuna netabonekaku ogwokutaano neisano kaba kikogerejero kwamatakireki nti Nayikonto abantu we Nayikonto oyo mutulingemu tubaweereze nga tukale tulimu amaanyi. Kati ebyokukola ndina bingi nnyo kubanga ndaba enjala tuli bubi wano obwavu bukudde ejjembe. David Kibuuka ne Soma Frederick bakusakidde eggulu lino Lwawukede TV.